Yeah. Yesu yebaziwe ba mikwano ndowooza nkomyewo. Yes, ndowooza nkomyewo mbadde network entawaanyaamu katini awo nga simanyi kigenda mu maaso. Now I'm trying to reconnect back. Kyembadde njogerako ng'omulamwa gwe mbadde nze nagwo olwaleero gugamba nti endowooza enfu. Yes, endowooza enfu. We have to get rid of the endowooza eyo etategeerekeka, endowooza etalina mulamwa, endowooza etatugasa. Kubanga how do you react n'otandika okwogera n'omuntu n'oba n'otandika okwogera ku muntu gw'otamanyiiko? Yesu ne bw'oba omumanyi naye tekikwetaagisa kwogera bigambo bitasaana ku muntu oyo. Tomanya oba tomanyi muntu kyatuuseeko kutuuka awo, tomanyi kyayiseemu kutuuka awo bw'aba atuuse. Buli otandika okwogera ebigambo ebifu ebitaliiko mutwe n'amagulu, what do you expect others to react with? N'otandika n'okwogera muno atandika okwogera ku muntu n'ajjayo n'olulimi lwobadde tosobola n'olwo olulimi alwogera just kwagala kujjayo nti oli omuntu afaanana bubi, nti oba omuntu oyo alabika bubi, yeeyisa bubi, endowooza ye yonna. Otandika otya okwogera ku muntu mazima ddala? For sure, yes, oyinza okuba omulabye kubanga tewazaalibwa naye, omulabye bukulu. N'otandika okumwogerako nga gundi bwawasizza Omumerika, bwakoze bwatya, mbusimanya mugagga, mbusimanya ezo ssente zalonza bikwatirako luddawa, ensalo ogijja luddawa? Ensalo ogijja wa? Naye abantu lwaki tetukyukako bannange ba mikwano netufuka netuba nti tebinkwatako n'oba nekiri ekigambo banange ze tebinkwatako tebindya? You mind your own business, because if you do mind others business you will miss out the point. Ogenda kusuba kyewandibadde ofuna, ogenda kufuna ebikolimo, ogenda kufuna obukyayi ku mutima, abantu bagenda kukolimira, abantu bagenda kukwogerako byampuna. Ekyo kikazi bannange kyogere bannange zo gukazi gwantama kubanga lwa bigambo byogera obambira buli omu. N'otandika okwogera nno namusanze ng'ali n'omukyala wa gundi naye simanyi kibadde bakola. Bw'oba tubadde tumanyi kyebakola bikwatirako luddawa, kubanga kati onoonya okulandagga oteekewo n'okuba n'ebifaananyi ebitasaana kukubwako obwo budde nti abika bali mu makwano kyabika beeyagala. Oli suspect, bamwita batya? Are you a detective? Nti bakuteekawo kudetectinga musango kati ogenda mu maaso, kitegeera? Oba oyambako poliisi nti okusinziirako kye nnalabye kati kino bwe kiri tumanye nti you want to become a detective on a certain thing, n'otandika okuwa information oli munnamawulire. Kubanga bannamawulire betusuubira okubanga agenda kulondoola buli kimu, buli kagenda mu maaso atuwe information, naye you are not an informant. N'otandika okutandika ng'olandagira ku muntu n'omutambulirako. Gy'ensonga lwaki tulogebwa? Lwa mumwa mubi, lwa kulondoola bitatukwatako. Y'ensonga lwaki tulogebwa. Bayibuli etugamba etya? Etugamba etya nga tonnaba kukwata ku liiso lya mulala sooka otulune ku liiso lyo. What is on there? Are you upright? Oteredde bulungi okubanga obambira buli omu? Ebiri ewo biteredde olukubanga otandikira ku muntu. Tolowooza nti ku muntu omulala ogenda okuzimbira emboozi ofunemu. Let me speak of the bloggers. Otandika okubanga oyogera ku bantu abalala olowooze nti nomwatu bwogenda okufuna views. Tukimanyi, of course we know that in some people okufuna views kisaana kubambira muntu mulala. No, you can get views oba osobola okufuna popularity in your own content. Genda ovube otandika okukola content wo nga wakuvuba, tumanye nti this person is specifically, how they say it, like the area of expertise. In your area of expertise oli muvubi what neti twagala tukufune mu area of expertise nti ng'oli mwogezi wa bigambo oyogera manno n'obasiiga omugambo.
kubanga ekyo tekikola. It doesn't make sense at all. Bw'otuulako awantu n'oba nga toyogedde ovaako ko oba weeyongerako bweru n'oyigejja bulungi, n'omuntu n'aleega ensikya n'omumiro ne gumwereega kwagala kubaako bintu byayogera ku muntu omulala ebitali na bituufu. We should reason banange sometimes ntumanye nti no ensi si lwakubantu kwogera, tetubeerawo lwakwogera, wabula tubeerawo lwakubanga tukola ki? Twegendereza. Tosobola okwogera ebingi si kwe kumanya. Omugenzi omukyalo oyo akyogera bulungi nnyo ate era nga kyogera everyday. Ani Kisaache yagamba okwogera ebingi si kwe kumanya, nti ate oba n'engalo tezenkanankana. Tolwekyo togenda kwogera ku muntu mulala omusiigo ekigambo kyo ky'owulya nga yes this is kale kino kijja kumuluma, olowooza nti ogenda kumutuuka. Maybe ng'omuloze ogenze kumuganga nti byalina byonna binzirire, ate ekitali kituufu because kyawandiikibwa. Buli muntu n'omukisa gwe, tosuubira kutwala mukisa gwange olowooze nti ogenda kufunamu nnyo. No way. Ogwali ogwange oba ogwanteekebwateekebwa nga gwange guliba gwange. Okitegeera mukwano? So n'olwekyo twegendereze nnyo ebigambo bye twogera ba mikwano. These days y'ensonga lwaki nsirika nnyo, saagala kujegera nnyo nakoowa, kubanga mpulira there is a person I want to build inside me. Saagala mbeere nnyo muntu ayogera ennyo banfuule gundi oyo mwogezi wa ku mikolo, oyo mwogezi wa kino, ono oba akola kino bwekiti. Nedda. Natuuse ku kye bayita okwegendereza. Olina okwegendereza ennyo n'olabanga waliwo ekiba tekisaana ina time, n'olabanga of course bwe mba ntandise okwogera ku kino ekintu mbeeko wentuuka wenkoma, kubanga kimu tebigasa. Kitegeera ba mikwano, tebigasa. I need some mumpulire kugundi option ekyenjogeddeko ekyo ekintu ng'ekyo. How do you mukiraba mutya? Oba magezi ki ge tuba ku bantu bannaffe? Because abantu boogera, yes tujja bagana kwogera sometimes ne waba okwogera ebitasaana. Tubawe magezi ki mikwano gyaffe aboogera omugambo nga ye mbutuufu bambi bw'atayogedde kaabi kaawuli yatakira nga bw'owuli oli nti so ali addictive ku mwenge, nga mbutuufu aba tayiyeeyo awulira ekyenda kiba kyetokosa. Bw'aba tanywedde ku sigala awulira afa azirika. Because I've seen many people nga ayinza okujja n'alandinga into you in a certain occasion where you nakugamba banange njala kunyaka sigala nkoze ntya, kwegamba n'owulya mukama nga oyonoona kw'obwo obudde n'osaba mukama ekisono kakati nze nkoze ntya mukama ono omuntu ng'omuntu n'olya omulaba bambi nga afa azirika, gamba mbadde ma certain flight tebaŋŋanyiza yadde okunywa kasigala ninjagala ondagirira we nyinza okanywera, n'ogamba Yesu nsaasira. Who am I to do this? Kati I'm the one who directing people to go and smoke, yet I know it's the bad thing to do. Nsaasira mukama. So n'olwekyo kitegeera mukwano. Anteke wano question, what should we tell our fellows that who are more fluent in speaking a lot. Speaking a lot. Wanga. Options ingena take out. Naye nandibadde neetaaga certain answers from you specifically. Nga you are the one who giving me the answers. Yeah, that would be better because I wanted to raise that as a question. Yeah, not a poll. I just want
I just want question. Add a question. 7 publish. So there's a certain question I've just raised from now. I need some answers from you. Waliwo abantu abali so fluent in speaking a lot ebitagasizaako ddala nga for sure bigenda nabaleetera obuzibu bw'amaanyi. Wakigenderezaako nnyo nti ekigambo kisobola okutta, ekigambo kisobola okuwa obulamu, ekigambo kisobola okwongera amaanyi, kisobola okwongera amagezi. Ekigambo kisobola okwongerera ddala everything you need. One word oba a word, a certain word kisobola okwongerako. Ekigambo kitta oba kyetwandiisa olulimi, because olulimi that's word. When njogera ku lulimi I mean word. A word can grow you up, a word can decrease you, a word can make you popular, a word can kill you. Ekigambo kisobola okutta, kisobola okwongerako, kisobola okuwa ku magezi, kisobola okuwa obulamu, kisobola okuwangaaza. One word, a certain word. Okitegeera mukwano. So n'olwekyo okwogera ennyo si kwe kumanya, naye ate mu bigambo by'oyogera byonna sengejja, please filter up every word that you utter out, because most of the times whatever we speak it's not true. Or there are times when we speak things with anger, you know, ng'omuntu okyogeramu olwa busungu, niweebuuza ne gy'obujje, niweebuuza ne gye buvudde obusungu. Nti akakanaka ke yeesibyeko akagenda okumulekawo. Who told you? Yes, of course we know nti si buli omuntu asomyeko nti yali obulungi, si buli muntu agaggawadde nti yasoma nnyo. No, people have become successful luckily. Waliwo oli nga tasomangako yadde ekigambo nti a e o u nga mugaggalo nkupe. Waliwo oli yasoma n'ebitabo ne bigwa eri nga yabulwa omukisa, talina yadde olwataano naye nga yasoma. Kwegamba tetwenkanankana, we are not the same. Ozaazi n'engalo nga bwe ziri, eno nasso, eno egiddiya, neero za tezenkana. Tezenkana. So we have a level Katonda gye yaba yatuteekako ffenna. Okwogerera omuntu tekigenda kukwongerako gwe mu maaso. Yes, of course, maybe, kubanga we know abantu abasinga baaga kye bayita ebyonoonese. People want garbage things. Ebintu ebyonoonese. Nga for sure ye bwa yes. Nga bw'aba tebawulidde ku kintu kyonoonese tekitambula. So n'olwekyo kisobola nga sebisinga content w'abantu abamu alimu amagezi akola, alimu omulamwa. Doesn't move forward because tuwoomera bya nsi. Okimanyi ensi eyagala byonoonese. Kati n'olwekyo oli bw'avaayo n'atandika okuvuma omuntu, that will trend. It will be a trending thing. Ejja kuba ngombo ng'etambulira ddala y'amaanyi kubanga tavumye. Oh my God. Yeah, that's what we call the world. Ensi eyagala byonoonese. Bweta. Of course, I've just come to realize. Do you know why people talk to other people or speak behind other people? Or backbiting? Webakiyita doza mu luzungu. Boogera amabega g'abantu. Kubanga what they are doing is wrong. Mukuba wrong, it will trend, which makes them famous. Yensonga lwaki people gain popularity in backbiting. Nayogera muntu ekigambo trending, afune popularity. How okufuna erinnya mu bubi kigasa ki? Kigasa ki? Kubanga whatever kyona abafunyemu, buli kyonna kyogenda okubanga ofunyemu, it will be considered a sin. It will be considered wrong. Kintu kikyamu. Of course, wamama denebuza, naye lwaki omuntu ayimuka ku makya
nga ye for sure okwogerera omuntu that is his or her business. Ensonga eri nti kyabaakola abaama atuukiriza ekigamba nti ensi eyagala byonoonese. Mu kubanga eyagala byonoonese, bw'akola ekyonoonese kigenda kumutrendingisa, kigenda kumwongerako. We are not going to do that. We are not going to do that. We are not those type of people abagenda okukola ebitwonoonesa. Okitegeera mukwano. We are going to stick on what is right. Togenda kukeera ku makyonda benga nkoze certain thing abruptly. No. There is a time I have to focus on something. Nimba kyetagisa kusirika for a week. Nikyetaaga kusirika for gone. Nja kubeerawo and I will eat. And I will eat every day. Sigamba nti I'm going to speak vagabundly. Bakita batya. Njogere nonsense yenanga abo yandibadde ayogera bamunsuubiramu. You have a follow or enough follow. Benard enough follow ya man. Lwaki tutandika okukola obulango bano banjagala kutunda mwenge. Oh my God. So let me ask you, since I have that popularity or I have that follow, bwe natandika ogikola nali nkola bulango bwa mwenge, ndyoke nfuneyo follow. I wasn't doing that. I was doing my things. That's why I gained that follow. So nolwekyo togenda kundagira kyakukola nti olwokuba gwe owulira nga ekyandibadde kitambula kulanga bulango bwa mwenge walaki Beera ego. No, I will not do that because I don't see that as an area of my expertise. It's not the area of my expertise. So I know what I'm capable of doing, so I will stick on doing that. If my specification is in line with music, I will stick on that. If my area of expertise is in acting, well, I will go in Hollywood anytime soon. Muyinza okundaba nga ndi ku TV nange nzanya film, because it might be my area of expertise. Oh, you will see me myself somewhere in time nga ndi mu New York, nga ndi mu England. I'm doing some things because God knows where to place me. So you are not going to direct me into something I personally don't feel like doing. I can't do that. I cannot. So I'm specifically giving a clue to those people who've been giving me ideas on what to do. No way. I can't follow that. I'm following the lead of my heart. So if my heart says, please stick to this, I will do that. And also, I'm not scheduled on your appointments. Intilero, no, I have my own schedule that I do things. I do from Monday to Tuesday, I am doing this. From Tuesday to Wednesday, I'm doing this. Not for your sake. Yeah, I've been getting so many suggestions. People have been suggesting. You know, people suggest. They do suggest. Well, we love suggestions, but they are suggestions that are not fit somebody's character. So if you see that your suggestion is not suiting, please don't bother. Don't bother. I'm speaking from the bottom of my heart because I feel it. People have been speaking and they are speaking and they will continue speaking. Well, I can't deny. They can speak. They can speak. Nene mukwogera kwabwe baba ogedde. You pick Bible etugamba ebigambo byogerwa. Words are spoken. Pick what is yours. What is not yours, leave it. Nebo bogeze mu church. Bigambo bingi byogerwa nayo pickinga mu bigambo byo bibiri nagamba lero enjiri yange njitegedde. I've understood this is my chapter. I've understood this is my verse. People are going to speak. Prophets are going to speak. Pastors are going to speak. Brothers and sisters are going to speak. But what have you conceived from what they've spoken? Ojemu chimu bibogedde. Yeah? Oh my God, brother hell. You know what is going on? Yeah. No, the guy said something like this and this and this. What did you learn from what he said? Well, he said like this guy is... But does that fit your own need? Okyetaaga nnyo okuwuliriza nti ono ali bw'ati olw'okuba oli ayogedde bw'ati. Kikwongerako ki? Kati bwe nkugamba nti nno
nakamate agenda kufumbirwa gundi naye musanze ne nagundi kati njagala mmanye bulungi how does that concern you kukwawula kumutwalira lugambo obaawule oba kumanya nti yabadde n'egindi nga bali mu kwogera byakuteekateeka mbaga zaabwe omanyi abantu babambira munna ali mu kutegeka mukolo ayina mikwano gye gyandibadde yeetaaga ku mikolo ayogera nabo olwokuba naye yagambye nti I'm going to start a certain thing ngenda kukola mbaga nenje okwetaaga bino bwe biti kati ogenda n'omusanga n'omuntu mu kakuubo oba n'omusanga n'omuntu somewhere wobadde tosuubira kubasanga kati ate n'owulira nga ate noga ono labika yabadde abeka mu kukiitinga ku munne kotwaleyo olugambo n'otamanya where oba how do they start reaching into that point awo mu kifo ekyo batuuseewo budde ki batuuseewo batya batuuseewo batya bali kwogera ku mikolo gy'ambaga gwate obambira mbu bali mu bwenzi mbu simanya nagundi ali mu kugira lwaki bitakukwatako tobyesonyiwa nze bannange there is a character I want to develop nga ebitankwatako sibiwa maaso ebitankwatako I never give a damn to anything saagala kubanga tebinkwatako nakyagaba atanga omukazi yuli akuba endongo yes oyinza okubanga olabanga of course kikibi I mean si kirungi try to speak to them if you don't see any change with them just leave it because you are not the one controlling them they have their own hearts balina emitima gyabwe kati sonora ekyo ebitakwatako byesonyiwe leave things that are not on you ebintu ebitakwatirako ddala byesonyiwe nga mbutuufu tebikwatako oba osaana n'obyesonyiira ddala n'obyesonyiwa we've seen people nga oh God, let me leave that. Nayenga bamekwana. That's what I've been saying, or that's what I wanted to talk about this evening. Sawa zizino Saturday dakika mukaaga ndowooza zizimu sawa zemuliko eyo bamekwano abali eyibanda abali eyiganga abali Kampala abali bweyogerere Kasubi tumidde nnyo abantu be Kasubi nentumirako abantu be Mukono nentumirako abantu ba bweyogerere nentumirako abantu ba Mutundwe nentumirako abantu beddimu ku mwalo nti nze nveera ddimu ku mwalo gibanzaala oba temukimanyi nze ndi mwana mu lunnyanja ndi mwana mu lunnyanja naye bw'ombuuza nti wadde otuddeko mu lyato ne bakuvugamu sirituulangamu era omulundi gwange gusoose okutuula mu lyato ndituuliddemu wano ate nga nze neevuga ekitiibwa nkiddiza Katonda oh my God ntumidde nnyo abantu b'oku nnyanja eddimu ku mwalo ebyennyanja bikyafa kubanga njala kujja kuvuba ku byennyanja kitegeera then tumale tuvube ku bantu ate kati ndi mu kuvuba bantu kitegeera nalinnya ku ddaala ndi mu kuvuba bantu kubatwala mu bwakabaka bwa Katonda yes so n'olwebigambo ebyo Mwoyo Mutukuvu kikiwandiisa sidde njogereko olwaleero nakyo ekirala that I've been seeing people are struggling with ebigambo byo byogerwa naye kisa kya Katonda. Okay, let me find something that I can talk about today that will be so helpful. Okay. Nti omwoyo, ai omwoyo,
ayo moyo tukwetaga omoyo ayo moyo tukwetaga omoyo ayo moyo tukwetaga omoyo ayo moyo hey ayo moyo tukwetaga. Yes, there's something that says here, failure brings you one step closer to success. Failure brings you one more step to success. Si nti buli bw'olemererwa mu bulamu bw'ensi eno nti oba olemereddwa for good. No, okulemererwa si y'enkomerero. Okulemererwa si y'enkomerero. Tandise business, yes, gitandike, ne bw'olemererwa olwaleero tolowooza nti n'enkyabo kigenda okubeera. Every day is different. Every day is different. That's why the Bible says, siga ku mutuntu, kumakya, mutuntu olw'eggulo. Lwa nsonga lwaki? Because you don't know on which of the seeds you have. Zotadde mu ttaka, zotadde mu ttaka ezigenda okumera, oyinza okwesanga nga ziwataddeyo olw'eggulo ze zikoze ng'ate ez'okumakya nfu, oba ziwataddeyo ku makya nga zinnamu. So failure brings you one step closer to success. Inti okulemererwa ando oyinza okwenafuya n'oweenafuya n'ogamba nakoze lwaleero ku makya kamale nedda. Everyday oba osaana n'ogezaako ekintu ekirala oba ne bwe kibanga kyekyo kyekimu naye okubanga oteekamu maani otaggwamu ssuubi. You have to have hope. Essuubi lye lituwa amaanyi okubanga tweyongera on a certain level. Essuubi. So buli wotaba na ssuubi n'obanga for you are lousy, you know. I did yesterday I worked, I used a lot of money on this project, so right now I'm failing. You see, I'm making losses. No, you know, you never know, that was not your day. You might have tried it yesterday and it failed, but remember, it might be that it was not your day. So tomorrow might be that day. Ntoyinza okuba olunaku lwakitandise si lwabadde olunaku olutuufu, ng'olunaku olutuufu lwankya. So try again, don't fail. Try it again. Weeyongereko, tolemererwa, yongerako, tambula ng'oyongerako. You will make success to your life. Yeah? Ojja kwongerako. Yeah. Dinzirugire ensi gye watonda nenewunya, waliwo bye ndaba nenewoza oba wabikola. Singa Katonda teyabeerako ng'akyakola, okimanyi ffe abantu tetwanditondeddwa, because he created us last, and in creating us last ffe be yayita ab'omuwendo. Okimanyi teyakoowa. Singa bwe yatonda ebyasooka okubutondebwa ensi n'agigula olukalu ne buki, nga tebiina mulamwa, kitegeera. Naye yakontinuinga akola, n'akontinuinga ng'akyakola paaka ku lunaku olw'omumeka, olw'omukaaga, n'atutondera ddala ne tuvaamu nga kyekyamaanyi. N'olwekyo okubanga singa, let me emphasize this, singa Katonda teyalemerako ng'akyatonda, singa Katonda
teyalemerako ng'akyatonda. Abantu tetwanditondeddwa. Ffe be yasembayo okutonda. Ne mu kutusembayo okutonda, we were the success. We were the successful thing he created, and he is proud to create us. Awuliranga yes, but nange of course natonda omuntu. Awuliranga yatonda omuntu. Kubanga yalemerako paka ko last natonda. Nesinga naye yekkirira n'agamba nedda. Why am I wasting time? Kiki enkola ki? Lwaki nyonoona obudde? Nayekkiranya. Naye yayongerako mu maaso, nayongera mu maaso. Kwegagana ne tuvaamu nga ffe ab'omulamu omulungi, nga ffe ab'omuwendo omungi, abantu. So n'olwekyo mikwano, tewekkiriranya nti you failed yesterday, but you never know nga olw'enkya lwe lunaku olulwo. Lwe lunaku Katonda lwagenda okutonda, lwe lunaku Katonda lwagenda okumoldinga. It's the day that God is going to mold you purely. It's the day when God is going to make this child of mine have everything for you. Akuwa buli kimu kye weetaaga. Akuwa whatever you need. Akuwa whatever you want. Because that is God. That is our God. He makes things in his own way. Oh Christ Jesus. Oli mulungi Mukama. All right. What do I need next? Hallelujah, 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 hallelujah. I love you, Jesus. You love. Agambye atya? Nti wabula Mukama Katonda z'ekisa kyo, onyambye nange ogulumizibwe Mukama. Sirina kye nkoze nze, sirina kye neeyambye, naye ggwe Taata nti omutima gwo mulungi, omukono gwo muwonya, tolina gwolemesa yadde okufuna essanyu. Gwe wayitawo ku maama, sikugeza na mukyala, bono basinga ssebo, twala amatendo. Nkuwa amatendo, nkuwa ekitiibwa, byonna bitwale, omuwonya ssebo. Walaga omukwano, walaga ekisa, bwe wajja gye nali eyo, laba nompa essanyu nze gye nali eyo, nga nali wala, na buli we ndowoozayo nenkuwa amatendo. Tikuwa amatendo, nkuwa ekitiibwa, byonna bitwale, omuwonya ssebo. Walaga omukwano, walaga ekisa, bwe wajja gye nali eyo, bwe laba nompa essanyu nze
nze bwe nali eyo nga nali wala na buli bwe ndowoozayo ne nkuwa amatendo zinalinga magumba anga gali mu biwonvu nga tegalina bulamu mama nga tegalina mubiri tinatambulanga musiro awatali ssuubi ngera mmanyi sirifuna wabula mu kaseerako mu maziga mangi wagolola omukono gw'Omukama era wamponya nze kyenva nkuwa amatendo nkuwa ekitiibwa byonna bitwale omuwonya ssebo walaga omukwano walaga ekisa bwe wajja gye nali eyo laba n'ompesanyo nze gye nali eyo nga nali wala na buli bwe ndowoozayo ne nkuwa amatendo oh God, oli mulungi Mukama, oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda omusufu, Katonda ow'ekisa, nannyini eggulu n'ensi. Ani alinga ggwe Yesu? Ani alinga ggwe Mukama? Ani akwenkana ayi Katonda omunene, kabaka w'abakabaka? Tewali akufaanana. Oli musukkulumu, oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa, oli wa buyinza. Teri akufaanana, teri akwenkana. Ogulumizibwe otenderezebwe ng'entakera. Oli Katonda munene, Katonda w'amaanyi, atuggula amaaso, atuwa amatu okuwulira bye tutasaanye na kuwulira. Mu ngeri ki ng'ate bitwongerako. Kubanga waliwo okuwulira ebitasaana naye nga tuwulira. Ne waliwo bye tuwulira nga for sure they are building our inner hearts, they are building our inner souls. Our mind is more multiplied each and every day because of what you speak towards us. Banga amagezi gali mugwe, amagezi gali mugwe Mukama. Bible egambye atalina amagezi asabe Katonda atamma n'agamuwanga. Katonda kyawandiikibwa yawaani yatuwa amagezi okukola ku mulimu gwonna. He gave us mind in doing each and every work. So never be there and you decline yourself that I cannot do this. You can do better than you expect yourself to do. You can do everything because God gave you that knowledge to do so. Nze simanyi kuvuga gari, jigende ko jivuge. Nze simanyi kuvuga motoka. We've seen people doing things that are really amazing. Ladies now are pilots. Ladies now drive trucks. Ladies now are doing... Why? Because they are now believing in themselves that they can do works that man can do also. They are no longer like ladies can do better than men. By the way, let me tell you this. Because ladies, when they decide to do something, they do it with all their heart. So no you can do anything. You can do anything. Never say to your heart that I can't do this. You can. Sobola kutuuka Makerere. Bananga abe Makerere. You can do that. Osobola okutuuka yo. Abatuuse batuukayo batya. Togamba nti bagezi nnyo. No. Nedda. Si magezi. Oyinza okubanga wombaaloga bulozi. Naye wabaawo omuntu nga Katonda yakuwa amagezi go. Naturally nga you are bright. Ng'oli so wise. Kubanga kyawandiikibwa atalina magezi asabe Katonda atamma ajja gammwa. N'olwekyo don't say I'm fool. No, you are not a fool. Kubanga ekigambo Katonda akikyayira ddala okuyita omuntu omusiru. Tekiriyo kubanga bw'okyogerera bw'oti oba ovuma Katonda mwennyini. Kubanga we are in his own image. Kali bw'otwakira okuvuma omuntu obusiru, you are straightforward ovuma Katonda. Okitegeera? So you can do anything. As long as you put your heart onto it, you will succeed.
you will succeed. I'm not afraid of doing anything. So look where the pilot is go. So look where anything. I can be anything because I believe I can do anything. But sometimes just maybe financially, or we don't have things like we don't have funds to facilitate what you want to pursue. But anytime soon, you can do something better, you know. Because that's what I believe in. There is nothing I cannot do. I can do anything. I can do anything because I know who I am. I know who I am. I'm walking power. I'm walking miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. I'm walking powers. I'm walking miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. And everybody shout, oh, 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 I know who I am. Oh, oh, I know who I am. Zimanyichendi mikwano. Ndichendi lero lwakubonyambye. Terichena ndibadde nze nga toli nange. Mukama munange nze ndichendi lwakubonyambye. Nti ntambudde mpola okutuuka wendi. Tebibadde byangu ebisomoza bingi. Ebinnemesa bingi naye mu byonna. Mukama tondese sebo weebale. Olyokanga n'obeera Katonda wange. Monango olyokanga n'obeera amaanyi gange. Singa Mukama tewali ku lwange. Abeetima abatukyawa n'ebizibu byanditumazeewo. Nyimba nyimba nti leero nze ndikyendi leero lwakubonyambye. Teri kye nandibadde nze nga toli nange. Mukama munange nze ndikyendi lwakubonyambye. Onkubidde abalabe abanene abasinga ababannumya. So sirina mutawaana be banjogerera ne bankolimira n'obifuula omukisa. Ndikyendi mpangudde lwakubonyambye. Nyimba ze nyimba leero kwebaza. Nze ndikyendi leero lwakubonyambye. Teri kye nandibadde nze nga toli nange. Mukama munange nze ndikyendi lwakubonyambye. So you can be anything because God is over there to watch over you. You can be anything because God has not left you alone. You are not alone. Of course, this is what I wanted to talk about also. Dear friends, this is going to be my last part to speak of right now. Why do you sit in a car? No, because a car you can. Why do you sit in a certain bus or a coach and you trust the driver whom you don't know and you feel comfortable that I will reach where I'm going? Why do you sit in a plane and you sit comfortably without asking anything that who is taking over, who is the pilot? You don't ask, you don't question, but you feel comfortable. Why do you sit in a metro, a train, and you sit and you relax and you feel comfortable? Oh, waiter, oh, somebody said, called the cabin crew waiter last time. I remember that and said, what the heck? We don't have waiters in a plane. They are called the cabin crews. So, why do you sit and relax and ask for drinks and ask for water and you feel comfortable?
And you don't ask anything. That why? Don't you expect anything to happen? Memekizza mu Luganda. Lwaki otuula mu baasi gy'otamanyi muntu agivuga n'obeera comfortable n'otuula bulungi n'orelaxinga nti ojja kutuuka gy'olaga nti oba ova Kampala ogenda Mbalala n'otuula n'otereera kochi mu girinnye n'otuula mu nnyonyi ekujja wa ekujja Sweden ekutwala England ng'oli comfortable ovudde Uganda ogenda gundi oli mu nnyonyi oli comfortable n'oyita ne ba cabin crew nti please I need some water, I need something, I need a sparkling drink. Do you have any sparkling drink with you? I need wine, you know. No, buli kimu n'okisaba ng'oba comfortable nga tolina na kibuuzo ky'obuuza. Then a question is posed. Lwaki you ask too many questions ng'oli ku nsi kuno? Because we know the one who is the pilot of this world is God. N'obuuza ebibuuzo nga you know the answer to them. Notabira comfortable mu mutima and I have God who is taking over. Eh? Why do you ask a lot of questions when you're on earth? Yet you've wandibadde comfortable kuba obudde n'ogamba Katonda yavuga amuset kantereere bulungi mmale kubanga ye mmanyi avuga. Naye n'otuula mu nnyonyi tobuuzadde ekibuuzo nekimu n'okweraliikira teweeraliikira naye ne weeraliikirira nga Katonda afuga ensi eno ye nannyini byonna mu byonna n'abapiloti bali under his control. Naye n'oba nga tosobola kubbaawo n'omanya nti God will take care of me, God will take over everything for me, he will do this for me. Kyendeeta, what I want to bring out is okubuuza Katonda si kibi because he likes us to ask him. Ne waliwo kyetuyita posing question. Lwaki weeraliikirira? Lwaki wekkiriranya nga you know there is somebody, God, whom we should surrender all our faults, all our problems, burdens to him. He knows how to care about us, he knows how to take control of us. So nobuuza nebibuuzo ebita sana. Why do you guys question God mu ngeri eyo? Sigamba okumubuuza nti oh God, there is something that is happening but I would like to do this, I need to do this. No, ngamba okweraliikirira mu mutima, ebibuuzo byammwe biri mu mutima ne weeraliikirira n'oteekawo okutya. Those are positive questions. Lwaki otya? Lwaki weeraliikirira nga Katonda avuga ensi eno ye nannyini byonna byonna? Tomuwadde mubiri gwo, tomuwadde mutima gwo. So stop kweraliikirira. Lwaki okaaba? Ddala lwaki weerali tetuganye olina ebiganye ensoola bifunze. Amazima ki? Katonda ye yekka mu byonna. Lwaki okaaba? Lwaki weeraliikirira? Anyways, have spoken much. Well, because nga bwe nayogedde saagala kwogera nnyo bingi kubanga mu byonna ebingi njagala you pick what is good for you. You pick what is best for you. Not that every word I'm speaking, it is yours. No. I might have spoken to thousands of people because I know men are watching. Men are going to watch. Many will watch. Men are going to watch. So that's what I'm saying. Today it might be you that have touched on over. Yeah, you know, we are not all the same. We are different in each and every way. I should take it. Yep. N'olw'ensonga eyo kambaagalize ekiro ekirungi for those who are going to sleep, for those who are bati mu kusaba, because okusaba kirungi nnyo mikwano. A prayer is a powerful weapon that we have to use against the devil's temptations. So if you don't pray, don't expect things to go away easily. Things have to go away if you do pray. Hope I'm clear on this. So things will go away if you do pray. So let's pray.
Oh, before that, to those who are willingly, or that you feel that you've seen something important in what I've spoken, and you would like to surrender your lives to Christ Jesus, because that's what we for. Okulokoka. Yes, let me just explain this. Obulokole siddini. This is a belief of you changing inside and out. Your reasoning capacity n'okubeera one. Ng'obulokole bwe tutegeeza bwe buno. Nga bwe kiba gwe kyetaagisa kuvuma, you are not inclusive. Bwe kiba kikwetaagisa kukuba muntu, nga you are not inclusive. Bwe kuba kuwalana muntu, you are not inclusive. Bw'aba ddogo, you are not kwegamba nga walokoka in each and every action, physically and inside. That is who omulokole gwenjagala. Kwegamba nga gw'owulira okwoyo okuloga, owulira okwoyo okuvuma, owulira okwoyo olugambo, owulira okwoyo empalana. That's who a person I'm speaking with. If you want to say, oh, okay, I'm here. Let's pray together. Almighty God, Father, I bless your wonderful name this wonderful evening, and I call upon your presence again. Let your Holy Spirit unite us as one family. Father, I pray to each and every person that is going to speak these words. Bless them. Ayi Yesu, nkwebaza kubanga oli mulungi, kubanga oli wakisa, teri akufaanana era teri akwenkana. Olunaku olwaleero nzikiriza mu mutima gwange olw'ebigambo bye mpulidde, nenzikiriza ddala nti you are the savior of my life. Njagala Mukama okwata omwoyo gwange n'omutima gwange obunyweze mu mukono gwo. Njatula olwaleero n'akamwa kange nga sikakiddwa nga sikakiddwa, wabula nga I do believe, nga nzikiriza mu mutima gwange, ayi Katonda nze ebintu byonna nti ndokose eri ebyonoono byonna, nti ndokose eri ebyonoono byonna. Nsaba ekitiibwa kyo n'amaanyi go obulungi bwo byoleke gye ndi. Sangula erinnya lyange Mukama mu kitabo eky'okufa, because I've known that I've been walking a sluggish and naughty way. It has been a rubbish. So I'm just saying, Father, please, erinnya lyange lijje mu kitabo eky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu. On that day when you will be calling upon those people, ng'oyita ku lunaku olwo abalonde bo Mukama, let me be inclusive in those people. Mbeere mu abo Mukama. I do not want to miss that opportunity of you taking me in heaven, because it's the great gift that I will ever have in my life. Thank you, Lord, for your love. Amen. Well, I'm praying and I'm just saying, whoever you feel like you feel sick, just believe you'll be okay. If you feel dizzy, just believe you'll be okay. Let the mighty name of God, the precious blood of Jesus, cover you only, cover you in every way, that you will receive the abundant love and receive every grace in His name, because His grace is sufficient. That's why I call upon it on your lives. Mpita omusaayi gwa Katonda Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, gwabikeko mu mirimo gyonna gye mukola, okubawa amagezi mu kukola buli mulimo gwonna, okubawa amagezi to think beyond others what they are thinking, okubawa amagezi mu byonna bimuwulira nga mwetaaga. Because saagala nnyo kino ekintu mbo kitwale. This kitwale doesn't do anything. So what am I encouraging you to do? Pray for yourselves. If you need to be rich, you just have to kneel down on your knees and ask God that I need money. Because don't expect Benard to pray for you to get rich. No way. God has to do that for you. So, Mukama banjagalire, abankuumire, abampeera omukisa mu byonna. Mubeere bulungi, mweraba, mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, baagala nnyo. Bye bye.